ziseyo sister we tata muzeyi nga ali obuuka nga bumanye byabazeyi kyo nga kiyitamu nga kimyanya nakati tekiddanga ku family kati wegane empewo zakyesonyiwa tezisobola kinoonya ne bwekikubira engoma okuva ku makya paka kuziba lubayi takikwata omuntu wati oba omumanyi kati tekirina mpewo naawe empewo tezitula ku baseegu ndabula batuulwako empewo mwennyinaze alina okubanga ali ku llo atali ku llo lubayi tamutuulako kuba bajja kusumbuwa famire nzeyi bwalaba nga atandisa bisitole ebyo ayiya gayi bamukwata bujega kuba oyo tawasika naawe kwazi ng'olese mukuumi waka olina okuba nga oli mulimu wa kasooli bulo kigoba ndegeya kigoba nkima manye ekintu ng'ekyo kirina okuba nga kikanga kitegeera mbayala kumuleta akulabeko wano ku dduuka ali wano nga njagaza ki akubuuzeeko oba omubuuzeeko nga mbuuza ku ki abooluganda bita omanye emyaka gye maze nga simulaba abooluganda bita bikoonagana ne byatika nnaate kati byakiwukamu boyi byebitaatika nga biri ebyedda ebyaluno bizeefumita ogeza bwekiba kyekikuleese ali kati kyewamanyi kizibu kyennina nze omuntu waŋŋaba ebyogeza ate oba mba nkutankudde ate oba nkoze bubi nnyo nkutankuula kyagala kikuda omuntu kuntisaka Dragon yaŋŋambye sigala ntekana n'omuntu okukamera nkuleese Dragon naŋŋamba atera ku baana be ne mugamba ngenda kupostingayo ku mwana lugenda ku kyalumu mpostinga ku mwana Dragon ku Nyundo Media tandise naawe kati kale kikyagenda okukola era abadde njagala mulete tasobola kumbongako so ngo wena ndaba bannange nkulamusizaako era nga nkubuuzako mu bitiibwa ebyawaggulu ennyo ampoza tenzize kubanga mbalaga obanga mbayetera akazigo oba ekizigo ekya Nyondo Glim aba Nyondo Glim basalawo ate okubanga bayoyota ensusu zaffe gwe wena alina black spots nga olina embalabe olina binnamakula ne skin disease yonna gy'oyinanga ekusumbuwa kozesa aba Nyondo Glim ate nga balina ekizigo ekyabakyala ewamu n'ekyabaami gwe na ayagala okunyirira obunyiriza however tuna kiwadde kyonna onyirira olabike bulungi kozesa Nyondo Glim era nga osobola okudda ku namba y'essimu eno 0524680778 naawe ayagala okuleeta n'engamuko ate obeere ng'olabika bulungi ddala ffe tetwerusa wabula tukuwa ekizigo ekigenda okuba nga ate kikunyiriza nze ndi muntu ate akola makeup n'endowooza osobola okukola skini yange kubanga nze makeup ebiseera ebisinga simwagala weesiga akazigo kano oba nga okoze makeup oba tokoze makeup nosigala ng'onyirira ate nga tulina ne products endala ez'enjawulo gamba nga ez'abakyala zino ez'omukisenge oyagala kwongerako kangamba okukyalira ensiko products zonna nga sizimenye ng'omanyi za kikyala ate okuteekateeka mu kisenge yo obulungi n'omwami yagambe nti wow tuzirina bulungi nnyo beera nga ate otweyuna ate mpozi ne abaami namwe products zammwe ate zibayambako gamba nga money power of course naye wali bulungi nnyo vein cleanser wali kubanga osooka no cleansing veins and then nofune yo money power so beera nga ate weyuna aba Nyondo Glim mpozi n'obuviiri tulina buwigi obw'enjawulo obwakabigo wenna ate alina budde bwa kusiba nviiri mbw ate wiiti n'ejangu ate nsibe enviiri wabula ng'oyagala kyamangu mangu tulina ate wigizi zaffe ennungi nnyo ate nga ku bbeeyi nsaamusaamu gw'alina akaddeko ng'oyagala osibira eddala yita Nyondo Whitney ate abeere nga akusiba bulungi akaviiri akakabi so twebaza mwenna abaana abatuwagira endala abaana abali mu biyumba mwe mutufudde ekyamaanyi okuba nti tulemerako mwaka ku mwaka aba Nyondo Glim mwebale nnyo mwebale ddala. Beautiful people, right about now tuli wano ewa Nyondo Media atengera tuli kuyisamu ekintu kino Nyondo Glim. As you see, the skins are always supposed to glow. Abachala gwengoli mwendi nga bonsanze mwendi ntetenkanya mwendi muganda wange mwana mfata nga bw'obimanye bya Uganda ebya Uganda byabeeramu olina ofatamu waba otafatamu nyina buddogo nyina buddogo akatali kamu butali bubiri butali busatu nga bw'obimanyi naawe naye nga mwenyina zagamba ki tagamba era nga bwondaba ndyoke oli fine mwana ebintu byonna mbiraba amina nsa Mukama Katonda nnuŋŋamye ennyabo oba bakita kyaddaludalu olinamu ekyeddalu ng'ate ekikutabula kyekyaki simanyi kubanga oba kugamba nze natuningibwa nga saagala mirembe ate nze wentera okulaba omuliro nga gwaka njagala nnyo ogendawo ennyabo kati gwakawa Dragon yalayira tombuulira naawe ebiki sokoleke nkugamba Dragon yalayira ng'alayira kwani takwata wadde muntu wa famire ye kumuteeka mu kamera za Nyondo Media kati nze asoose
bwaba ina kyasobola okukola oyo twamupa wa family naye amuvaako naawe kumanya twamupa ne rubali wekikata mutuulako gomanye mpe okwesonyiwa kyakitegeeza mwanya ko tomwagala nga mwagaza ki omukyala daddala bwo gosobola okuba n'omuntu ali mu mbeera ezo wafa toziika nekubika tetujja lumuteeka omulimba olusaze emizimu lubaale w'ekika yamuzira kati wamala omuzira tumuteeke ku bijjaate oyagala ffe tuboneebone ku lulwe lwaki omwana mwamulekerera nnyo waliwo kyowongerera ggwe ddeemu wali kuva mu buto tonyiiga nnyo tontabula nti gwabireese omanye amanya gamwe gannyumira kyewagula naawe wagula ewaka ate nze si kwewagula waka eyo ate emboozi ndala eyakyewaggula mboozi ndala tetunagituukako ate nga newaggula ndagawa nga ndagawa nze mpoozi kyantuulako ennyabo dogo nimukumuna ku kisaawe nagenda n'abaana be sawa teka mu kamera nga niwankubadde akyansonaliwa nali mubuuziza ggwe ate tumusange wa ffe twamugoba family yamugoba bukyanga yajawo nebigato omulabangako musange wa era gwabyogera tomuuza na kumuwuliza musange wa ne ku media simulabako omulaba namu blockinga naawe nga mwagaza kyo mutafanna bwatyo gubobeera ggwe sokoleke mama yomata yomo obuuza kuseka mpayiriza nkonjera mumuyitaani mmwe Dragon Lady ani agambye ebyo nze sibimanyi manyi aneti ate ebyo byammwe byamasappe gammwe Dragon Lady ebyo sibimanyi naawe nze manyi aneti kati sokoleke kyewa enyabo tokambuwala nnyo just ogere mu kompola manyi bagamba azaale ekibya kikola ki akiwongerera nga kiwongerebwa leka maleyo azaale ekibya kikola ki akiwongerera nga kiwongerebwa nange sagala kali okwongereko bale sala okwongereko mpulira azaale ekibino kibeera nga kibikyenkanawa akiwongerera kali tukaleke kalese sigenda kodda mukogera Dragon Lady ono enyawo lwaki mumuleko kuseguuka bwe yali ng'akyali mwana muto obuseguufu obulabye bukulu bamama bo bataata tebakiraba nti ono omukazi ono mwana kaakati ggwe okirabye bukulu naye okuvanga mwana muto ng'embeera ze zakubeera mu baana abo ab'obuwala kati avubuukirira awo ng'omulenzi omuyimirira mu maaso omwana eba ŋŋoomi era ku kyalo bamumanyi ng'eyali omubi mu kulwana n'abalenzi munange ekintu ekyo kirabika kizimu bwe kiba kitambo ye kyamufatta nga kibakuba okuva mu buto nga wantalo tasemberera musajja kuva mu buto nga yayagala bakazi banne ekintu kiba kyakuzaalibwamu ng'oliwo omuntu kyamuzaalibwamu buzaalibwa ate munnange ebizibu simanyi gye yakijja kubanga famire teri bwetyo kyenjagala okubuuza ofamire muto olina mugwe obulya muno basenga wuuno bisekiso oba taata muto wuuno yefula bisekiso oba kojja nedda mukwano sikiwuliranga bagamba omuze gwera okubeera mu mwana abaana wagujje aye n'omuganda n'agamba nti ekizi kifaanana muni naye ekyo mwana tekifaanana muni kyekimanyi gye kyava fumita emboozi awo wennyini fumita emboozi nze mukuviire ku zero dabule musisinkana ntya nyina kakwano kange ka Brenda Maezi twasikala mukolumukawo tuvaibinzeemu kakwano kange ennyabo nze mukasisinkana kangamba kali kagenda kusurprising nga Dragon Lady ko nekangamba roze nyina wakalimo tu surprising ani koze Dragon Lady yani nti wali awo kyakula sajja ali awo kwa kibuli sijaka tukogera nnyo bingi bali mu mbeera kibitwa tugende bye byakola ki byavaawo kakati ngangamba tente tukola bulungi buli kimu kyonna atujja tu surprising nga muki mwana muwala mugomita Dragon Lady yes nga guno yakikoze Brenda we yakitusabye kakati awo tumaliriza tubalaba tufuuka ab'omukwano kati ng'ate Dragon mufumbo ewo omukyala gwe bata Shantaggi oba tugambe mwami we gwayogera byesiwulira nzata kubiwulira ate oŋŋambye nga Aneti ate nga mufumbo ewani nga naye mukazi munne ebyo tebyetaaga mpulira seetaaga na biwuliriza naye kambiwulire kakati
nga ngende waka wabwe ngamba kyali abulungi nnyo Enyabo. okuba kyalira Ng'okyalira omwami we. kyalira omwami n'omuki Okyalira omwami we ogenze n'omukyala. ngende okomawo Enyabo. nga omukyala waali awetegese bulungi nnyo tuli awo endisoka tazinzite kubanga Dubai nalinga ngambi ati bitu bye biri bibeerawo bihappeninga nenga mutuufu sibirabangako nenga bakangere nerabireko kumwanyinange. yes kangere nerabireko Mpulira. ngendayo bulungi nnyo ntuula omuwala akomawo bulungi nnyo omwami Shantaji akute bulungi nga ye mwami ono ye mukyala mpulira buli kimu nga ndaba kale nendaba nga kintu kiri weird nnyo nezaawo neseka amazembulukufu ng'ate nga walaba nnyo okusinga nze akiwulidde obuwulizi olaba nze kinswaziza akiwulidde nsaasidde ggwe yalaba kati mwakola mutya naye omwana oyo awo twahalikira okubeera ab'omukwano tujja nga tubeera ab'omukwano tujja nga tubeera ab'omukwano tukakawo ekiseera omanyi obadde okimanyi nti na anywa enjaga ogamba kiri ekibi kyakola kyekisembera ddala ekitegeeza enjaga kyangu kiri kyekisembayo mulembe mulamba mungu yaguzikiriza kati ate ekitegeera ayina ayise obwatera okwekubya ntango mulaba ayina obutubeera bwa white abuteeka kapapula n'abusika amaaso ne gamyuka bwamalanga kutunulira bwati nyondo njagala kyakunywa oyo bamuyita ice n'ogamba kati lumu ng'ajja nyina akavidiyo ke nabalaba nga bali mu bintu byabwe byabuseguusi ne mbwa kana akavidiyo sobola okakozesa nanga bites okay ndowooza nga yamaze okukubwa bwe nakoza akavidiyo enkeera wali akeera ku nnumba simanya lwaki otaddeyo biki twatugenda oteka buli kyobeera olabye nayita saana ebisi ne mugamba nayogedde nawe gundi zizino nompa olukusa neyekyanga olwo nga amaze okunywa bu ice bwe neyekyanga obaza omumuvaako neyekyanga ndowooza nga awulira aswadde ne tutandikawo olutalo naye tegeeza ka temukyazikwasa tuzikwasa byavaawo kati lumu twatugenze tulina bye twatugenze okukola tulina sapoti tugenda okukola mu butuufu nga simanyi tuno omukazi wakola ki waliwo tumaze emyezi egyo tetweraba twekyawa buli omu yaleka munne mpulira ate yalowooza nti ndi mumulondoola laba wengenda mu kifo we nali nga wakola ki nga wonaye waali ate wabeera kasaba mugaa ati ennyondo ali wali nagamba nali mukunnondoola kyeyankola mpulira ebyo ne bivaawo nagenda binange nengenda byange nemana nemusonyiwa nemuleka yana evidiyo abaana bagiteekayo bwe ninkola nabo ne bangamba tulina ogiteekayo bino bintu bye baagala bitwala ne bagate muteekayo vidiyo eyo nagenda kuwebuka ng'omuntu bagande bagiteekayo awo wennyini omwasinkana waliwo okulwanagana ne surprise twagikola ekintu kita nabeera bibye nabulamu emyezi ebinange nebula myezi emeka mba ndi awo nga kinkubira simu kyo nga kyomunange rozeti oluusi nange mbereko n'ebyange mbako andi engeri kikubwa okitegeera nsonyiwa ne bwale kinabuze tumiitinga ne tuddamu ne tukwatagana tuddamu tubeera baaki bamukwano lwakuba nze mwegendeze nnyo bwe mbanga musisinkanye mulimu n'omusanga nga maso maki atabuseemu kuba kutabukamu ate kyesi kyakkiriza wonakiraga muno okitya kubanga twasinkananga waliwo nakisinkana nga ngenda oba ku dduuka akinengera bwe kiti nga kinkomyabwo nga kiggoba nga nziruka nga neggalira netuuka ekiseera nga sikyaswala nga wali okitya nnyo gwe guli ogutu guli bwe guti omusanga ayina nnyo naye walifuuse vampaya kikomeri nange nyimirira nengamba naye mere ekibuli kati buli wakindaba kati nakisuusa nafuka nakafula kamanyiro sebo nga buli wandaba bwati ankomyawo mbiro ng'olinga alabye embwa y'omugeeti kati nga kyafuluma nakufuluma sanga bwe tunakuddamu kugirawo bulungi kuddawo bulungi nga watya nnyo mwanyinaze nga watya nnyo ngangutya gwampisa bubi naawe ofuuka oguntu fubita emboozi ngamba naye dragon yaani andetako essagaliko nogakonde ku siini bagula kintu because of dragon kati amata tagende eri kati wabeera mutabani wa dragon ati njala kupostinga ku baana be si mutabani simwagana mu kamera amadda wali tumukutte muwadde si bwe kiri taliimu okay oyongere eri taata bireke ebyo sembere eri abo tabasanga kati nga senga w'abaani nga omwana wayita oyo senga bwaba wuwo akati kikyewa omukazi oyo nga malanga nkola ki nga tumala nga tuddamu nga mukwatagana era naye ng'okinoonyako nnyo ki nze kyefuka kikwano kyange justin tubeera nga tuli bamukwano oba oliyagala kikuggale ng'ekyo kirimu ekibuli nga kikuva mabega kikuvimbemu kuvimbamu nga gwengeri gy'oli nga oli potebo kyo kyanzigalako andi badde mmanyi bamukwano ekibanga kinywedde buyaga obwo nga kibeera ize tekyogera bulungi kirina amagezi ayogera bulungi nnyo dragon mukazi mugezi
nnyo nga takoze eki nga tavuddeeko ne tubeeranga kati namanya nga avuddeko mwewala kubanga omulaba amaaso gabeeraga mumyuse emba bayisisa oluba luli bweru tulinga emiswa gimwereeze ne muno omugundi mwegi mpulira ne ngamba bisekisa ono nenkolaki n'omupowa nempowa kati nentuka ekiseera ne nga nuka sajja kudamu kummanyiira kati tusisinga nadi ku kamera nolaba nga ayagala kwekambugwaza kwefula kirala kati awo nange sikyakolaki tokyamutya kyamulaga omanyi omusezi womulaga nti n'omutidde oba omulese akubuza emirembe anamba dragon togenda kwera mukuma wakitegesa kwekuba nawe tujja kolaki tujja kwekuba fena tuli bakazi ojja kunkuba ekyo akati oli musajja omukuba ekyekikazi ya fomita emboozi akati munnange byebyo ne kati kyenjagala okukola ekiriwo okusookera ddala yaŋŋambye sigiza neteekako omuntu yenna ayinayo omuntu we mu kamera naye kyensoose ntandise naawe mwannyoko oba mwannyoko obeera mwannyina tandise naawe mwannyina bwennaavaawo siri mwannyina omuntu bwamwannyoko kiswaza byomwogeddeko byonna byomwogeddeko byonna byomwogeddeko byonna bindeetera okutakkiriza ekyo gwe kyoyagala njogere kitegeera mbayala kumuleta akulabeko wano ku dduuka ali wano nga njagaza ki akubuuzeeko oba omubuuzeeko nga mbuuza ku ki abooluganda bita omanye emyaka gye maze nga simulaba abooluganda bita bikoonagana ne byatika nnaate kati byakiwukamu boyi byebitaatika nga biri ebyedda ebyaluno bizeefumita ogeza bwe kiba kyekikuleese anti kati kyewamanyi kizibu kyennina nze omuntu waŋŋaba ebyogeza ate oba mba nkutankudde ate oba onkoze bubi nnyo nkutankuula kyagala kikuda omuntu kuntisaka dragon yaŋŋambye sira nti kana omuntu okukamera nkuleese dragon naŋŋamba ate era ku baana be ne mugamba ngenda kupostingayo ku mwana lugenda kukya lumu mpostinge ku mwana dragon ku Nyundo Media tandise naawe kati kale kikyagenda okukola era mbadde njagala muleete tasobola kumbongako kyatugamba bwe yalaba wano muzeeyi yakiraba muto nga kito omanyi omuwala waba avubuka ewaka bulenzirenzi bweyisa tobulenzirenzi obweyisa ng'obwo ye nga ate abukwatira mayinja nga teyagalira ddala naye nga walawo ate obuwala obwo bugizeegizeemu obwo ate abusumbuwa kitegeeza nti okuva mu buto ng'ayagala kusumbuwa bintu ebyo okitegeera ayitwa mu kkubo lye baaziba eri tayitwamu naye kiva ku ki oba mwana wangi si kukutta kakati naawo muzeeyi bw'alaba nga atandise bisitole ebyo ayiya Gaayi bamukwata bujega kuba oyo tawasika naawe bazi ng'olese mukuumi waka olina okuba ng'oli mulimu wa kasooli bulo kigoba ndegeya kigoba nkima manye ekintu ng'ekyo kirina okuba nga kikanga Dragon kanga baana era olina okuba ng'oli mulimi boyi nga bana balima kati mumwanyi bazimanyi mumwanyi muzeeyi afunayo omusajja afunayo mudongo kamuyite mudongo muko wange n'ensonyiwayo nagyalise afuna omudongo bamumuzizika bambi nga kikkiriza kidragon tekyabula emyaka gyali kyekyagiraagiramu tekinnaba kutegeera nnyo ate byansi bwe bitambula kyali azigwamu akiteeka ku beesi akifunisiza olubuto kizadde abaana baabo kati kigiraagiraawo kisabayo akaana ewaka kanyinaffe akato kajjeeni kigamba ekyo kyali kizadde nga tumanyi nga kiba kizizika kyali kyabivaako kyamanya ekkuba ettuufu eriyitwamu kumba obwongo bufu kitegeera kati mu mbeera bwetyo nno ebizibu we bijjira kati omuntu gw'odiiringa naye gwe tomumanyi kyetaaga n'akatabula kuba kaliwala naali kakuleetedde kali akakako omugenzi keyayogeranga wangi abantu balajja kitibukuno bitwala ize so kuva mabega omuntu yasimba omuntu aba neerayiniza essebo azadde bwazaalawo basabye akaana kamuyambeko nga bomanyi omuntu azadde nga bakanya ne mukadde nti kasomerenga eyo kumbe yagala kazizika kyali yayitemu muzeeyi agenda oddugwamu nga n'akawala ako kafunisiza olubuto muzeeyi okubuuza omuwala ng'agamba lwa boyisi oyo ate nga ono yamuziziseeyo sisita we muzeeyi ng'ali obuwuka nga bumanyi ebyabazeeyi kyo nga kiyitamu nga kimyanya naga tekiddanga ku famire
kati wegane empewo zakyesonyiwa tezisobola kinoonya ne bwekikubira engoma okuva ku makya paka kuziba lubayi takikwata omuntu wati oba omumanyi kati tekirina mpewo naawe empewo tezitula ku baseegu ndabula batuulwako empewo mwennyinaze alina okuba nga ali ku llo atali ku llo lubayi tamutuulako kuba bajja kusombuwa famire gukyoba onzijjako okuva ne leero toseka negwe sokoleke nze manager gange ngenda kumuleetamuko ngenda kukwera mwebongeko akakyogera emirundi guno simanyi mirundi gwagwakomeka saagala mmulaba tondagadde ekifaananyi kye ne bwoba okirina kati kankomaawo nene saawa eba ye gijje ku mukono siyiye saagala mmulaba n'ekintu kye saagala kiraba kitegeera kati nze ndikyaliiwe nawe twala kundaba twasoze kumbuulira nti oli kyaliiwe era mba kutegeera nti oli kyaliiwe obadde ozikwatira wali manya kyawo g'omuyise ye Anet wala omala g'omuwadde waawe amalala biswanka bikina bikiri kasasiro bizike byonna biri kikuma kasooli kiseguusi dubu kitunula ng'ekisolo ekiri embwa gomanya ate ekisolo ekiri embwa bwe kiba kitunula gomanya ekisolo ekiri embwa kinakyo kiba kyanyiigamu wangi dubu kuba kyekisolo ekiri embwa okitegeera ekyo naye anyway byonna byonna kyekiri kyonna kyali era yamanyi ebibi bwatambuza obulamu simwetaaga taneetaaga famire oyo tunokuba kulaga kuntankula kyewaggula solova ku ndongo naawe kati nzire kuki waliwo kana akayimba kwatiranga okuyimba ekyannemesa okusoma eyo mboona nyina emboona atenderezebwe ensuusuuti manya nti ati ndolina muganda wa Dragon omanyi otya abijekenyinyi abinyumya simanyi ono mwanyinaze simanyi kyebwagula simanyi ngamba wangi kale olira okuswala naye gwe olira okuswala waliwo omuntu ayogera nti oli muganda we waliwo omuntu ayogera nti oli muganda we nawe n'owulira emirembe waliwo akyogera wooli noyongera kwekweka mu bantu basongemu nti abadde awo tobiddamu ebyo kisoboka naye tekyetaagisa music wa muta ku music ate bontankuwula empewo zirinnyirawo kubanze lubaalewo ekika na Samira Wandongo atuula ku nze bonna bajjajja baatuula emboona ekyannemesa okusoma mboona singa nasoma mboona naye ebigezo oyogera emboona eyaddala ey'omuti okimanyi nti mukyalo gye twasomeranga gye twambalanga uniform bwakapere nga tuli mu bigere twabanga mu kirasi nga tulowooza ku miyembe ate bunayimba ku buli obulamu obw'omukyalo bwe nakuliramu kitegeera era nagamba nalibadde n'amagezi mangi mu kibiina naye akayembe ka mukadde mmange eri kantawaanya bannange nandibadde n'amagezi mangi mu kibiina kayembe k'omukadde mmange eri kantawaanya somesa nze netudde ndowooza kuko ndowooza watuteera ngende nziba obuyembe te mukwano gwange oli mubbi wa ffene okategedde obwana bwatunoonyanga nnyo eyo ku bbule anti era byebyo goza byonna bigattira muli ego mwannyinaze omuntu gw'oliringa naye omumanyi olina munoonyerezaako mboona singa nasoma mboona naye ebigezo n'embigwa mboona singa nayita mboona atenderezebwe oli biki ensuusuuti ekyana kyandaga ensuusuuti ekyo togimanyi ekibala ekyo batira kiteeka mu bijanjaalo kyabeeranga nnyo wajjajja eyo kati gwe lwaki oyimba ku bibala ndi wa mukyalo wakula nnyo omukyalo wa egimu akwera n'omuseguusi nze nkulira nneeyo wala walamu eno tuleke eyo eyo walamu gye nakulira saagana kwogerayo anti paati ye yali yali eri ate nga baboyi abaagazaaki nga tayinza kulingana baboyi okitegeera ng'ebintu abitambuza mu ngeri bwetyo naye atambuza obulamu
Kilo kyanyiza okugamba mukwano ye uno muyina mutaddemu. Tugeza n'oketako ku baganda bange sima ku muntu yenna kuva kusaidia ngene muteka mu camera tugenda faafagana uno muyina. Ayo nabitubuulira. Ate nga tuli solid. Kuba naffe abafa abasigalawo mabaati. Etumulabirako tumukuba tulo. Sokoleke. Omanyi obawo gye bayita ey'otulo. Ey'otulo eba ya mu mbiriizi. Nekito so kinkubira. Saagana mulabako. Saagana kikonde kyaye kimutuukeko. Kitegeera. Surprise. Ate akaaki. Awali ku Nyondo Media. Akaaki. Tugenda kola mwa togeza. Ebyo tobikola. Surprise nga birala. Gundi omwala. Ogwo omwala oguli awo. Andi kuba kumunnyika. Kuba kumunaabya. Omanyi kumunaabya. Kikyoleeta. Kyewa. Kikyoleeta. Obusungu bungi neze. Sebusungu. Waliwo kye bawongerera. Waliwo ekibi kye bawongerera. Nawe kapyashi. Akapya kaliwo essaawa zino. Nze mwennyini bwondaba bwolabye ebipya. Nze bwondaba ne bwonsanga mu takisi ne bwonsanga oba olabye ebipya. Bwakakadde omanyi kaliwa Katonda mbuuza bipya. Ekirevu kye kikadde. Kirevu kyane kikadde. Buli kimu ekyejo sina kigulako kipya. Kyonna kyondabako kipya. Ebipya nnyina bingi. Nze mwennyini tuli mu 2025 twakaguyinga tuli mu January. Ndi mupya. Ekikyobuuza ekirala. Oyina ekirala. Kati oyagala kisistate ng'ate gambye mwaka twakaguyinga. N'ebigambo goyina bingi. Byangu byane mu kika. Family yonna yatuula. Sokoleke. Nawe kyovulanga kyovula livaawa. Kyekyo. Senga ne kitange mu kikaba neegaana. Ngoba seguusi kazi gombe seguusi toliyo. Toliyo. Nze ebigambo byansokkako family n'engoba. Bonna nga basirise. Senga nedda gamba senga ne kitange mu kikaba neegaana bigambo mbizeeku bukojja gye nabijja. Ntuuke wajjajja ku bukojja gye nabijja. Ate bantuuza mu lujja. Ne banyinyonnyola nti nalina jjajjange nakirijja bwe yeesiwanga maama legerero n'abalojjera yenze kyewaggula. Olwo nga ntandika okuba nga ndokompoka. Okimanyi Lugafulo yankuba mu lubuto mpaluka muwaluke. Akasiba njogere kindeke ki. Ng'osiriikiridde nyongera. Oyina ekirala? Kyewaggula. Todda mu kwogera ku Dragon Lady. Mujje mu kamwaka. Ye mujje mu kamwako. Yogera ku nze ku binkwatako nnyina abaana. Nina omukyala oba abakyala. Toyina omu. Ne kaakati ku bantu abali mu ggwanga oyagala Mukama atunyiigire. Abakazi abali mu Uganda wano buli mukazi okuba omumativu. Buli musajja okuba omukazi okuba omumativu yeetaaga buli musajja yeetaaga abakazi 10 tusobole okutemaatema omuwendo gukendeereko. Ati abakazi bonna bafuna. Bannyinaffe bonna abeetunda bennyina essaawa zino. Kitabo kyange kiri wala omwana ali kindeetedde mala kebera mu kitabo. Mala kebera mu kitabo. Nootinga n'ujabeera n'ebika byabwe. Bazaala abaana nnina nno. Nyina layini nga nagitadde wano n'efuluma wano. Mbanga gulidde obuyiibwa. Gwaguma. Kibuli. Tuleka kufiirwa byonna nti oli twamufiisa. Neyanze nnyo mwannyinaze alhamdulillah. Webale nnyo webale ddala. Nekwetera ku muganda wo. Toleeta. Sireeta. Tolaba nsasagge mulundi gwa totankuula tozi okusa mirambo gyafa. Nsabira. Kuba naffe kennyini munnange bwe luba lumbe twalwabya twakuba twamuyita kulya ku lulumbe lwe. Omanyi omuntu omwabiza olumbe nga mulamu. Ne munnange twasobola mutuusaako obubaka nti eno ffe tuli mu lumbe lwe jangu olye ku mmere y'olumbe. Nawe kinabibula bino ebigambo ekiyene kikusalako kyonga kyo. Ndi mu kubanga naye yakolamu tatya abasajja. Ndi mu amira kisajja. Abatya singa yita batya ali ebase nabo. Tegeeza abatya.